Mwami Luba, obulamu butambula butya? Bulungi nnyo. Kozebwa. Akanyiriro munnange nga kasuse. Omukyala ndabirira. Omukyala akulabirira? Oyina omu Mwami Luba wa? Oyina omu? Omuntu agambire n'abameka. Anti oli mwami musiraamu kyobola nkubuuziza. Akyammala. Yaani oyo lucky woman oyo. Nja kuyitako eka ku kijjulo gye omubuuzeeko. Abantu balwawo kitegeera nti gwe ne mwami Yasini muli baalugana twali tumanyi mizannyo oba nti oba mufaanaganamu bufaanagano. Yasini lwa mukulu wange. Ali mu mbeera ki twakomako omuwuliza nga mulwadde nga tali bulungi n'atuukako ne ku kitanda ne tumulambulako ne kati tetuddangamu mmulaba embeera gy'alimu. Yatereera gyali bulungi. Buzibu ki obwali bumusomo? Alina obuzibu bwe ng'omuntu. Muvaayo ne mwegatta ne Ebonies ne mutuuka n'okuba nga mmwe mwabasabye okubeera nga babeegattako. Ekigendererwa kyabadde kyaki? Mu industry eno abantu ffenna tulina okukolagana. Bagamba agali ewamu ge gakola ki? Egalumenyana. Ya tukolako ffenna abantu nafunako ekyenjawulo. Bwebanga abantu badde bamanyidde ffe ne batulabako ate n'abantu abaki? N'abalala ndowooza kiba kirungi namugimu. Waliwo abagamba nti emizannyo gye mwazannyanga gyatambula nnyo mu COVID kati gyaseebengerera. Ensonga lwaki mwanoonyeza aba Ebonies bakabaka ba stage. Wanje mulinzikiriza nti kijjako muntu ndowooza ye. Buli muntu akulowooza nga waba akoze eki? Bw'aba ayagadde kubanga oli bw'amala okunywa n'atamiira naye waddembe okutamiira waddembe okulowooza kyaba ayagadde kyonna. Abaana b'okozesa mu mizannyo gya romantic nga babeera kyogamba abaana abatali bwe batyo bo tebaafuna opportunity kuzannya mizannyo. Banoonyeeko ebibiina ebirala kuba ebibiina. Eki kyogambye ssebo kikyotegeeza ssebo. Ekyo kyennyini nti boolaba bennyina beebo besirina bagende ku bibiina ebirala bazannyire ebyo. Omukyala wakati complaininga nti egundi ezo zoportrayinga mu mizannyo. Mukyala wange mukazi mulungi nnyo era bwe nzirayo ng'anyize n'afukamira neegayirira. Ng'akusonyiwa? N'asonyiwa ng'obulamu butambula. Waliwo abantu ababuuza mukyala Diana omusuubirayo omukomyawo mu kibiina. Ani gwe nagamba nti yavaamu? Abantu be babitambuza mbu yavaamu. Naawe otegedde nti baaki? Mwali oba takyalimu? Anti okitegedde nti baki? Olunaku lw'olukera ku makyayi n'akugamba nti yavaamu kitwale. Abaana abo bakuuma otya kuba bagamba ebibiina munnange mubeeramu nnyo abaana okweyagala emizannyo nga tebagiggya nayo bulungi paati ze babadde zibalema omukwano. Buli mwana yenna tumwagala bulungi tuteekeddwa okuba mu kibiina nga tweyagala nti bwe mubaamu nga temweyagala ate muba munaakola mu kyemirimu. Ngamba laavu affairs. Laavu zibeera waka. Obateekako ekkomo nti mulimu tetwetagako laavu. Ng'embeera yonna bw'ebeera. Ebonies ne Aromatic Entertainment tukoze collaboration ne tujja n'omuzannyo ne show gye tuyise Ebo Aroma mu Kibatu. Tukoze show eyeewuunyisa, esanyusa, eyigiriza, byonna tubitabudde mulimu nga tufumba. Ebirungo ebyo byonna tubitaddemu nga tufumba mu Ebo Aroma Kibatu.